Kyawano natete polisi nze kutabaganya Love Mase ne Mukunja atasera era olwale tutuuse kunzikanya Mukunja ne Love Mase bakanyiza Love Mase amusonye era amugiyeko musango nga bwetugatiddwako kanso waffe lawyer asobola kwogerako eri abantu. Abazadde tubona ko yamusinza abakulaba amanya yeze n'abo precious bamugabula advocates tukuze kyamaanyi yapengasede president wa TikToker abaho wamu ekwini masoro antikaduka Love Mase n'abazadde abaana Mukunja ne Mukunja ne natawasoda tubasanyufu tusobola okutuuka ku nzikiriziganya kyensonga eno itimale kitakanga tetusimu kooti watu tumale tukiyita amicable settlement era twagala kwebaza mukyala Mase Love Mase Love Mase katayani kakati twagala kwebaza Mpozzi n'ekirala ba tiktokers mwenna twongera obategeeza nti mu bulungi mu mutima mulungi si mu kukaka mutima mulungi Love Mase asazeewo emisango eyo asonyiwe Mukunja nga tiktoka munne oba nga hasika munne tusobole okukuuma emirembe ku tiktok so n'olwekyo tiimu Love Mase mirembe mubeere mirembe ne tiimu Mukunja temufaane ne mugasiba twakasinza amaanyi kabadde simanyanga keewaana kabadde kakola kinedda asazeewo mu mutima mulungi asonyiwe Mukunja era tubadde tusaba temwatakinga Love Mase temuvuma bizinesi ye ya bizigo temuvuma ki wano ku tiktok twagala mirembe mukuume emirembe era Mukunja newoofuluma mukomera laba ka vidiyo kano okukitegeera nti mu bulungi Love Mase asazeewo akole ki akusonyiwe weesonyiwe erinnya lye weesonyiwe bizinesi ze tokoonanga ku kintu kyonna ekyefaananyiza Love Mase naye tajja kuddamu kwogera ku bibyo tukuume emirembe ate okuda ffenna abazadde nze muzadde wa soda omutasodaenyobulatano naye nga mantuku amanya nga mugala soda abakonasinza bano baana bange naye badde nnumwa okulaba omwana Love Mase abakuotakanje baganda abakunja baana baana olange era ngera tuuza abaana batabaganye badde bakolini badde bakola ki bakola naye ekisinga obukulu sekitiibwa nibadde kwogera kumako kwogera ekusajja gavumenti kikosa n'abali mu busangisi ya gavumenti naye ndeebaziza okusonyiwa banyeku ate mukuze tumira kutuula mukanye n'abavuma omwana temuvuma gamulabiddeko bingi emuvuma emumuleke ani alina obusuuku bwe mukama abatuwere mukisa. I'm referred to Hans Life. I thank very much my daughter Love Mase for having forgiven my son and our sons and for having withdrawn the case against them. Thank you very much once again, and I wish you nice time. Let's promote businesses to each other. Let's work together to promote peace and stability, and we should make money. We encourage the youth to look for where there's money. They work. TikTok. Mullo bajjali tubadde tugenda kuvundira mukomera mu bintu ebiringa ebyokusaaga. Era ndabye akavidiyo kabadde kamu ne ŋŋamba ayadde nkooye ndya kanveeyo. At least bataano bange mbeebazeeko. Kyemmanyi ebisenga tugenda kubyogera nkya. Nja kuba mpumuddemuuko.
ndabye aka video omuntu omu ng'agamba mbu atuyambye n'atuta era nga n'abantu bamwebaza weebale kukola mutima mulungi n'obata banange tatuyambye asasuddwa sente miliyoni 3 cash kubanga era yagamba anoonya bugagga era tusaba obugagga Mukama Katonda akole ki abumuwe mu bungi so asasuddwa akasente ke miliyoni 3 cash then ebirala nga bwe mumanyi ebya poliisi z'e Uganda ebyo setaga bibanyonyola ebyo nabyo abazira kisa ne batukwasaganyiriza so anogiriddewo bakyali banga omubiri si bayimbi si batikitooka naye ate munange mukomera wobeera mukomera ate oluusi bootayamba boolaba ono agambye pressure yabamuyita pressure nenze bataano bange mbayiriddewo omubiri waliwo omuyimbi wano ku tiktok yayita na wano ku tiktok bamuyita Kingifa mulo Kingifa yagwa ku accident nga ndi yala anti tano newola ne sente nteeka amafuta mu nzugu nvuge ngende ndabe tano tafiira mu ddwaliro netuuka wali tano nangamba Mukunja oli muganda wange kullo mbadde ngenda kufiira eno ne mukolera live nenkola bitya bamukubidde essimu ne bamugamba Kingifa Mukunja agenda vundira mukomera nina show mwana nina show ebyo tulibiraba nina show blood waliwo tano wange bamuyita bulisha cash nayirawo bulisha cash omubiri 5 nayirawo tano wange omubiri ku one love waliwo tano wange bamuyita Donasia kati olutawo lwe nayingiramu olwa Donasia lwankyaya ne bataano bange ab'okullo ne bankyawa lwakuyirawo Donasia mubiri naye tano Donasia obitegeera waliwo tano wange bamuyita kyokka ekinuma ate bootayirawo yadde omubiri besiiranga nawo okwo ku mubiri be babadde basiba ku poliisi omusana ne gubookya we babafubutula fuluma beereri anti omukulu yatusiba n'ateekawo n'ekiragiro teri kutulaba okategeera ebintu by'abayimbi obiraba era bataano bange obulamu bwange bugenda kukyuka muko kayala naye bambite munyeega ne mugamba yi Mukunja nga ate okyuse nnyo boyi mundeke nkyuke muko katono bataano njagala okusuubiza maama Fiina ne poliisi etutadde laavu mmase tugenda kukola ekintu bayidawe inze ng'omuntu ku bulumi bwempulira ku mutima ngenda kukola ekintu sigenda mukubako sigenda muvumako sigenda mulogako just kigenda beera simple bwekiti kubanze byonna buli kimu nkirese tetukyadda mu bintu bya buvuyo naye tugenda kukola ekintu era kyovula mbasabye nti leero kanneebakemu nyongere okulowooza bulungi naye era mbadde nga mukomera nga ndowoozaamu nga Mukama bw'oba otuyimbudde akukola ekintu kyaffe